Declare Muyonjo Hussein a duly nominated candidate to contest for election as Member of Parliament for Jinja North Constituency in Jinja City. Balirize emikolo gya muno era buti kyetuli kuizaako kujja kwongera n'abantu kuba wa message na kubalaga nti amaani gali mikono gyaibwe era okwenunula kuliye bali kubanga tuli mu protest vote akalwako okulaga obutali bumativu bino tibya bulido nga bwe bibanga aye byakulaga obutali bumativu embeera eyo gyolimu bwoba wajja ku mwidwaliro omuntu n'akufiira mu ngalo ngaye ozira bwabuzire just gloves awo kikwetagisa okubanga ojja mu kalwako okwekalakasa bwobanga watambulira ku luguudo ng'oli kutambuza ebyamaguzi byakufiira kumungira kikumala bumala okubanga ojja mu kalulu ak'okulaga obutali bumativu bwobanga wajja ku mbyendegeresa ng'oli kuyayaana omwana wo abe ku nikyata mu mutwe yena abe nikyakuyamba oba ne future y'okubanga etambula bulungi byabanga tibiri kutambula bukalamu ekyo kyonka kikumala okubanga tujja mu kalulu aka protest vote government. So I'm calling all upon everybody to join us in the struggle so that we can win together. This is not about Swengeri. It is not about national unity platform. It is about you. It is about you, Ugandan there, that we have one time gone to the hospital and we have not received the medication. Someone dies in your hands because of lack of just a gloves for the doctor to wear and they work on you. So this is about all Ugandans. Emirimu mingi nagikola naye okuva lwembadde nyimiridde nga kiri mu bukulembeze bingi ebibadde bizingamye. Bannabuyikwe bakimanyi era bangi babadde mu kwesonga kudda kwange nga babuuza emirundi mingi binaaba bitya nembaga nti mu kiseera ekituufu nja kujja. Kituluma nnyo okulaba gavumenti y'NRM mu biro bino eri mu kukulaakulanya bitundu n'okujja abantu mu bwavu naye ng'obukulembeze obubadde bwesuuliriyo gwa Nagamba kwerowoozaako bokka ne batafa ku bantu. N'olwekyo tuzze okuweereza abavubuka, okuweereza abakyala n'abaami, abato n'abakulu okulaba ng'ekitundu kyaffe nakyo kidduka speed ng'ebitundu bya Uganda ebirala. I've been in leadership within this constituency before, but ever since I left, a lot of things have stagnated and the implementation of the NRM programs has a little bit stalled. This has brought untold suffering within our area. Now I'm back to provide that sound leadership that will transform this area into an area which is desirable to all. I, Nakasi Flavia, being returning officer, Jinja City, pursuant to Parliamentary Elections Act, CAPS 177, declare Mwiru Paul duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament for Jinja South East Constituency. Abantu abeyinda y'omukwampa guno gwe neewandiisisaako bansuubiremu obukulembeze obutuufu, obukulembeze obusobola, obukulembeze obwebuuza ku bantu, obukulembeze obukiikirira abantu mu Parliament. Bwe nali mu Parliament n'ebintu bingi bye nalekayo ng'okugeza etteeka ery'omusala ogutandikirwako ogw'abakozi. Twalibisa lyasigala eyo bwe navaayo eziryasigala ng'akola ki ng'agoberera buli muntu yalitya okuba ng'aligoberera. Ekifo kino kye nali nkiikamu kyali kifo kyakuteesa kyamala kyafuuka ekifo ekyokuwulirisa mu Parliament. Busoga Idinda ne East yava ku map eya Uganda because navaayo. So era nduba nti bwe nairayo mu Parliament bwe nakanga wenji okutandikira. Today I am only saying that as a member of Parliament I intend to embark on some of the laws I left in Parliament, like the minimum wage law. We had more pushed it, passed into law. It stopped at assent up to there. It has never been assented to, despite the fact that the manner in which we not assented to violates the law. Because the law is required the president to assent to the law within 90 days, and in case it does not, returns it to Parliament.
sat on the law. Nobody has questioned because I left Parliament. So that is going to be one of the first issues. But tutandise olugendo olutwala mu Parliament 2026 okuzza Lugazi municipality obujja okumalako bannalugazi municipality ennaku gyobadde nayo emyaka almost 5 nga tewalina project ya government nemwegenda mu maaso. Project z'amasannyalaze twazirekawo ziyimiridde, buli kimu twekika mu Lugazi mu 2021 wekiyimiridde. Bannalugazi bankwasa fulaga ya NRM okuddamu okutwala Lugazi municipality mu maaso okutandika byetwakuba mu 2021. I am very, very happy that we have started this journey that is taking us back to Parliament 2026. I want to assure the people of Lugazi municipality that we are going to restore Lugazi municipality and pick it from where we left it in 2021. Tuliyambale ngule tulizimba